ewe waawo ebyo byonna ebirabye nti bibi naye osobola okukola edduwa omuwalabu gye yakuleetera terina buzibu. N'ekirala osobola okukola akiika ng'Abawalabu bwe baabireeta, ebyo nabyo tebirina buzibu maaso ga Allah. N'ekirala osobola okutindigga olugendo n'olinnya ennyonyi n'ogenda ku ntaana ya Nabbi Muhammadi, ekyo tekirimbwa sitaani. Naye ate osobola okuba nga tokkirizibwa kugenda wammwe ku bijja bya jjajjaawo, muwava muwasibuka era woogenda okudda, naye wa Nabbi Muhammadi bw'otalinaako kakwate, ekyo kya bwattonda. N'edduwa terina buzibu, terina buzibu, naye ate olumbe lulina obuzibu. Osabanga nnyo Mukama akuwa amagezi okumanya n'okutegeera, kubanga abantu bangi tebamanyi nti tebategeera, ate bangi tebategeera nti bategeera. Basajja baatukyayisa ebyaffe ne batuleetera obuwangwa bwabwe, era tubulabira ddala nti bwe businga ekyaffe. Naye osabanga nnyo Mungu akuwa amagezi okumanya n'okutegeera, kubanga abantu bangi beerimbise mu bategeera, ate nga nabo balowooza nti bategeera, naye ng'ate tebakimanyi nti tebategeera. Weewaawo nsigadde nze kaana ka misambwa, omujjukanya, omusomesa, omulyoyi w'emyoyo gyammwe era omuyimbi wammwe Dead Dream. Tudde kuno n'abaana ba Nnambi.